Abali e Masaka mutufuna ku 1.5 Impact FM. Abali bitundu bye Kampala 98.4 mwebale kutweyungako akawungezi ko lunako olwaleero abamuji muli budde bwa kumacha. Abali bitundu bye Jinja, Mulumba, Omulokole Java, Uchiku Musamba Keze Mukaga namwe tubaniriza. Songa tena mabatu eyunzeeko ngaba mitundu ebyembale 13 akatonyeze musanvu. Tusanyukira ddala okuba nti mwekumira ku program eno nzenga bwendaba bulunaku olw'Essande ne kunaku olw'Bbalaza bwe tujiddamu ku ssaawa 6 ogwa matundi mu Uganda songa ate gye muli lusibadde bwa misana abalala mbeera budde bwa kumakya. Bananyumize nga bwendaba bateredde tukwate ku nsonga z'olunaku olwaleero era buli omu ngenda mu eddakiika emu akubuuzeeko saagala kulya ddakiika yaabwe buli omu agenda kukosa eddakiika emu akubuuzeeko bwe tumala tyoke tujje tukwanjulire eki bye tuzze nabyo olunaku olwaleero. Mukuliko eyo mu kalulu akaabadde vaawo mpitewo mu bitundu eby'e Kawempe North kati erina omubaka omulonde eyazze mu bigere ebya Muhammad Sejjirinya Richard. Balina Elias Nalukoola Luyimbazi. Naye tujja nnoonyeza okuba alina erinnya eddala Elia Joseph. Elia Joseph simanyi. Ate gwe tunagamba. Ye Luyimbazi Elias Nalukoola. Luzimba na Luyimbazi. Ate oli abadde Richard Segirinya. Oli yali Richard. Ate Muhammad. N'afuuka Muhammad. Eidiwe yali Alex. Muhammad. N'asaba amalaalo. Nga ne Bobi Wine we yagasaba. Kale. Owejjokolera. Ennaku za Kalema zikutwala zitya? Ennaku simbise. Babuze. Namusiza kuba tulaba n'abatuuliza mwenna. Mbebaza abagula amanda gaabwe n'abasasulira amasannyalaze okubanga bala programu eno. Okusingira ddala nzikiza namuse ku mukyala wa Chiku. Ali kitabo bwawo nyabo nkulamusizaako. Ate nenjogera n'okulamusa ku mukwano gwaffe gutwabiranga naye wano Raj Semakula ndi engeri gyali musajja wa UPC Kakongoliro ate nga katugenda okweza emyaka 40 mwaka ogujja kutanga UPC eva mu bukulembeze naye nga mulamusizaako nnyo nti ekyatwaza mukwano gwe Nyamulunga wakati bw'aba atunulira ebiri e Kawempe emyaka 4 gye tuyiseemu nga omukwano gwe yatuzanyira omuzannyo ogamba nti emyaka 30 egya banana naye mulamusizaako nnyo mukulu Alex era ndowooza mukulu Alex wali tulazeeyo emyaka 4 ejja yero banana okutuuka we tutuuse Alex mukulu guli gwali kati oba ejo ne giggwako kati aba azannyayo 10 naye amatoga gabagalangiki amatoga bagagulini yero gagulini bwegengera bwegakula eriyo pink bananas bwegengera anti kati tuwanyo bagengera bwegakula era tugamba gatonya bulini yatwawulira oba ga kiragala ye agamba matooke kati agengedde emyaka gino ago ga yero ago ga kati gwenjagala atuzanye ga yero tasobola gazanya nkusaba busafi ajibabuze kova ko wejjokolera wejjokolera abatuwuliriza n'abatulaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nange kanjozeyoze n'okulisaayo bannaffe twabadde mu kalulu kubanze nabadde nakubye naye akalulu nakatunuulidde ng'abantu tebakyagala kulonda. Kituufu. Abantu tebaagala kulonda naye bawulirayo abantu abeesimbyewo nga bonna bavaayo kufuna ssente. Era babagoberera lwa ssente babakolera lwa ssente kati ate tebagenda kuba kati bali abeeri abamanyi ebyobululu ate bo ne bakola byabo. Kale nno akalulu tekanyumidde kabadde kabi. Njagala kutumirira ku basheekhe bange asooka ye Sheikh Mazinga
Sheikh Mugenyi ne Sheikh Kiria. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mufuti mukulisiza kufuna kijja kipya agambye tajja kuterera mu kumukhala mu ntebe. Mufuti tetunamulayiza bamulonze naye tetunamulayiza. Bamulonze olukiiko lwamulonze tulindayo okulayiza ndyoke ntandika muyoza. Waliwo ekiwayi ekyagambye ekijja mukkiriza nakulayira. Kale ekyo nabo tubalinze bajja kyanga kibanga kyekyabazisa busolo ndabanyiize betwogedde ku tubalinze mufuti omwagala nnyo Mufti mumatira omukunda kozi wa Uganda sebo halas namaliriza nja kusabayo eddakiika emu eyo nsobole nene seconds 3 sikati wakati eyo mu programu nsobole okulambulula ensonga yange. Katukkirize nti tunajjukira chairman. abatulaba n'abatuwuliriza twagala okwebaza Katonda okuba nti yatutuusizza ku lunaku olwaleero omukka gukyali mu nnyendo zaffe. Kikulu Kawempe wabadde wayinza okuvaawo okufa naye bagamba ti amaanyi ameemanye gasa ebitebo kakati ate ezenkanankana n'ebisiki wateeka okubaawo akulemberwa ne gwe bakulembera. Mukama Katonda aleeta omufuzi omubi eri abantu ababi. kakati ageregeko obuwulize bwobanga toli muwulize ojja kufiira mu struggle. Oleke ng'oli mubi Kulani n'abakyala onagenda eri ababi kati omubi Katonda bwakuleetera omubi okyuke omubi akukyusa atya ng'oledde oli mubi. Anti bagamba tabonereza oyo ali mu buyinza ku lwa kukola kuleeta bubi wabula abonereza abantu babeere bawulize. Kale buli anyooma omukulembeze aba anyoomye ki Katonda. kati abananyooma nalukoola nga tebaamulonze baba banyooma Katonda. Ne baba inyale ne baba dipi aba mukama we yewuwe bwabaga oba yabba obululu oba teyabba oba Museveni yayingira atya mu buntebe oyina omuwulira era abagamba muwe omusolo. Bayibuli yeyigiriza bwetyo. Mufuti we baba bamubawadde alas genda mu maaso n'oyo oba akwata mu kintu oba ali enguzi ebyobusiraamu abitunda tewali kyakukola. Allah agamba mugondere. kali bwekityo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam. Abasiraamu bonna wasi w'enjuba kibi nnyo ogamba rabbi gafirli warhamni owulidde ate nga taatawo ne maama wo togambye allahumma gafirlahu warhamhu awo gafirlaha warhamha. Bujja kuswala nnyo bwe mutaasabire bafu baffe. Nze mbabuuliddeko ekyama gw'ojja kujja ku nsali wali kunakani wali omaze wenenya Katonda nsaasira nsonyiwa nga weerwanako naye abakadde bo n'abafu bonna abaafwa tobagambye Katonda abasaasira abasonyiwe. Kakati mulombe edduwa z'abafu atagala olomba edduwa z'abafu bannaye ng'olabye. Nze ekyo nkibabuli akati ya Mufuti nabaddeko nga bali ku kalulu ak'egindi ak'Ekawempe naye mba nti ntegaatega nga ndaba gitti v eyo kakati nga balonda omukulu Mubajje. Naye Mubajje Mufuti Mubajje mukama waffe yagambye bannange Katonda omulamu saawaayo kusaba kwange nti nsaba okukola ki okuddayo ku kisanja kino. Siina kyonna kye nakola n'omulundi n'ogumu namanyi ekisanja ekyange kikoze eki kiweddeko. Naye majirisi ulama munnange bakama bange yendeese wano okuba kyatenziramu mu kisanja kino naye nga saawaayo kusaba kwange kwonna oba okuvuganya kwonna
kakati katugende Allah kyeyaleese. oba kyekyo nga tiyawaayo kusaba naye majirisi ulama nemulonda nti ateeka okukulembera kakati ekiri wakati we ne katonda we kakati batakirimu mwali kubanga katonda mwali mboba takirimu abenakulayo mwenna bannange haji bannange mwebali kusiiba naye tusabira abafu baffe nnyo munnange saagala kumpanda bigambo kubanga nze namulabidde ddala yakoze bw'ati n'agamba Allahu akbar kakati takbira yakomyawo bonna bagamba kakati bwenanza okulaba n'agamba nti okujjako abadde ku nguudo ababeera ku nguudo ne baleekaana abo tubagedde mu kisanja kino ekyengenda okugira mujje gye tuli muleme kudda ku nguudo okuleekaana obuleekaanyi mulimu abaleekaana nti oyo aveeko oyo tetumukkiriza ebisanja biweddeko abagambye mubajje sheekhe mubajje nti mukomewo gye tuli bannange tuteese naye okudda ku nguudo okuleekaana naye obanga majirisi ulama nga ye yamulonze ffe tetuvuganya na majirisi ulama baba majlisi ulama baba mashayikh ode ati bahakawati baba baina ilmu fiqhi buli muchonna kasa majlisi ulama nga yamulonze fa alayhi wa rabbi chiliye ne katonda we okwaye enguzi kakati no sebo babanga baba waddemu enguzi basuluba wenguzi naye nga katonda yeye ali wakati we n'omusajja we Shehe Shaabane Mubajje. Kale. Semalulu. Tubalamusiza nnyo basobole banya batuuliriza namwe abatulaba. Tubaagaliza okuliriza okulungi era n'okutulaba okulungi. Oli mu kusiiba ngandabo okendedde nnyo. Sikendedde ekisinza okunkendeeza kigambo kya mukulu okugamba nti okusabira abafu ekintu ekyo n'okwogerawo ku ssaawa eno ayi akwogeddeko wamasiize ne yeesika kwega okusabira abafu obeera wattima okubeera nti tewabasabira nga balamu kegamba si kirungi tubale twagala kwegayirira baganda baffe abasabira abafu temusabira bafudde naye oli kubanga baganda bammwe bakulu bammwe olutandikira ku bakatoliki ekwabe bakulu bammwe mwava mu bbo ojjokola bwe yantegeeza kakati ate olwo nozaako abasiraamu babeera beegatiddwako kwegamba okusabira omufu obeera okoze ettima dene nnyo kubanga waliwo n'engeri gye babaduulira ne bagamba omusaasire ebyamusobako naye omuntu yenna bw'abeera nga okuteeka Yesu Kristo okuteeka omwoyo gwe mu mikono gya Mukama waffe Yesu Kristo kumulemye ng'akyali mulamu talinayo kusaasirwa kwa kisa kwonna kuba ekisa kiri mu Mukama waffe Yesu Kristo kale kyetuva twagala tufube abaganda baffe bonna tubasabire nga bakyali balamu so singa bamaze okufa bw'osabira omufu obeera okoze ettima kubanga walagajjala nnyo obutamusabira akyali mulamu balagajjavu nnyo kiringanga omusawo ogamba nti kankuba omulambo empisa oguzuukire katono nnyo sebo omukulu ono sebo ani gwe basindika emagombe mu magumba g'abafu gwe basindika mu magumba g'abafu yali ani mumugambe lumuntu Ezekeri bamusindikawa mu magumba kano oli bamugumba ne makumba gennyini bagabuuza nogabuuza sirika amagenda kumulaba tugambe bwekiri bwe bagenda mu magumba ga abafu babasabirenga kuzuukira mulumba tokubye nnyo balekera babyesobyo naye ate oli teyazuukiza bafu Ezekieri kyali vision
nga bamugamba lagula era kyalina amakulu agaali gaga nti abantu abatakkiriza Katonda bafaanana amagumba kale babuulire enjiri badde eri Mukama n'amagumba tebagabuulya enjiri anti kati kiri kyali masara yali masara balogojja na bulogojjani amagenda ku mulala zisabusolo amanyi masara zisabusolo kyatugamba Ezekiel gwaleese ali kwogera eri zisabusolo zira kumwa ababba kati gwe zisabusolo oli magumba makalu toyina Katonda omulamu ndi magombe kumpi Ezekiel yagenda magombe eri gyebaziika magumba yali mu kiwonvu Allahumma warhamhu Allahumma ighfir lahu warhamha fakati n'olwekyo tusabira abafu olaba Ezekiel mulamba yagenda mu magumba n'abanjula kitaawa ali luddawa n'ayogera n'emizimu Sheeka kitaawa ali mu kiwonvu oba ali mu ntaana ali mu kabuli kati wali bagamba kabuli oba yali kiwonvu magumba bagamba gali mu kiwonvu nga gibagateeka oba gali mu lusozi waggulu oba gali mu nnyanja bamusindika mu magumba g'abaafa kale ffe kifatula banamulombeddwa muve ku bano ye mufuti ono gwagamba bwani Muhammad bwe yagenda gyogamba mu ggulu kyali kirooto oba yatuukirayo ddala ekyo tujja kukyogera emiraji emiraji noli yali mu miraji tutandika ensonga za leero producer nga bwantegekera olutambi lw'abaloga abako kale basebo ne banyabo abatulaba ku Dream TV BTV ate nga otunize Impact Radio nkulamusizaako nnyo akawungezi k'olunaku lwa leero ate era nenkwagaliza programu yaffe eno nze nga bwe ndaba okutambulira obulungi obeeko kyoyiga ate nga munnaaye otuwabula kuba si buli ali wano nti ye muyivu ow'enkomeredde naye tubeerawo olw'ekisa ekyo Katonda kyaba atubiikulidde tukyogera ate naawe ku ekyo Katonda asobola okubikkulira mu ngeri endala n'ogatta ettofaali ku kituliko okuleka nti eriyo abantu ba mirundi esatu balabi baffe siyinza butaboogerako yadde ng'enkola yange si yakutumira waliwo famire ya Badiru Kavuma ali Mbalala awo batulaba nnyo Mbalala weri Mbalala ono City batulaba Dream TV batulaba omusajja w'Embalala nnyo era batulabira ddala wamma n'ennyambala etandise okubeera ey'Embalala akyapangabwa ennyambala etandika okulabika eyo mwami mulanzi natonsonsekayo abo balabi baffe waliwo mwami Haruna Mugalula ezirobwe awo okuva mu Victoria Church eri mu zirobwe mu tawuni mulabi waffe wa programu era kati kwali ne Sheikh Amani agambye kwali sekamazi Amani waffe Amani nawe nno kwoli Sheikh Amani nawe kutumiddeko munayo bukuluma bukute Yesu akusuuse Yesu akola omulimu waliwo abalabi baffe abalala mwami Ripota ali Mbale oyo natulabira ddala era nakati kwali abantu abo bavunaanyizibwa mu programu eno Madam Pretty kyolaba munnayi webala okubanga nawe kwoli otulabira ddala n'abasigaddeyo mwenna programu etugendere bulungi nze nga bwe ndaba bwe ntunula wali ku lutimbe lwaffe gaggadde programu yeeyo nze nga bwe ndaba neyanza eddakiika zino 22 munzikiriza tuziwe obudde buno okutegeera ebimu ku bye mukola mulina abaana mubafumbiza ne babanjulira abaami baabwe naye waliwo kyemukola oba kyebakola ekiteekebwa mu mpombo biki bye muteeka mu mpombo kati nga mmwe bannannyinize nga bwe ndaba ab'eddiini ab'enzikiriza bye muteeka mu mpombo z'abaana bammwe abaana bamwe babanjulidde ze balya byebyo birina okuteekebwamu oba nedda tufune katambi katono nnyo waliwo bye muteeka mu mpombo kati tufune akatambi kano katubuulire tugenda kwongerereza okwo producer ndowooza ne bw'otuwa
mu ddakiika ziri ndowooza kaddakiika emu n'ekitundu oba bbiri zokka. Mu luwombo lugendamu ki olw'omuko? Ye maama. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ku nsonga eyo, ku nsonga gye nalabako nga nze nga tunaaza munnaffe yali afudde, abakyala bafuluma ebweru nga balembeka amazzi ge tunaazizaamu maiti. Chance ennungi nfuluma ebweru mbasinkana bagamba nga mulembeka amazzi amacaafu, nogamba si macaafu, gano amazzi gatuweereredde abaana baffe. Agamazzi ga maiti ogateeka mu mmere oba mu butunda, omwami nannyogoganga maiti. Ne baŋŋamba sibasomesaako era siboogerako. Wallahi kyankosa okulaba nti amazzi g'omufu bagateeka batya, ne bagawa obutunda ate ne bagateeka ne mu mmere. Kati mu bufunze bwe twamaliriza ne mbabuuza ensonga endala. Ne mbagamba nti ate ekirala kiki, ne baŋŋamba omusaayi gw'embizzi. Ne baŋŋamba akacupa bakagula $7,000. Nako bakagattamu. Ne baŋŋamba ekisembayo ekirala bafuna empitambi y'omuwala. Nga omwami yakava kumwogereza ne bajaanika kasana, ne bajaanika n'efuuka ensaano. Ne bagattamu, ne bafuna n'enkoko nkulu, nazo ne baziteeka mu bwerere bw'omuwala agenda okufumbirwa. Ne bagattamu, ne bawaabako, ate n'essefuliya. Kati akakodo akalala kasembayo babyawuddemu. Enkoko, empombo z'abantu ziri 3 bazaawula kati. Olwa taata w'omulenzi, olwa maama w'omulenzi, n'olw'omulenzi, kubanga ayinza okugaana olwo n'ali olwa maama we. Kati ate omukuumi alukuuma akuuma nnyo evvu tibatwala vvu, ne bafumbiddeko empombo ezo. Butuufu byo bingi naye tugende n'ebyo biidhinillah. Lwaki mulogaabako okutuuka ku sseero ne muddira omusaayi gw'embizzi muteeka mu mpombo zaabo? Allah gye yabagaananga mugamba ne muddira amazzi g'abafu ate oli mu kugumu ebyo agamayiti ne mugawaabako anyogogenga omufu. Kale Allah yabakkiriza okukola ebyo. Abatuuliriza n'abatulaba ku Dream TV eno olwali muwulire ekigambo ekigamba sihiro, obulogo oba okuloga wansi w'enjuba weekuli, eddogo n'okuloga kwonna weekuli. Ekyo nkimaze. Okulya empitambi n'okunywa amazzi ag'omusaayi gw'omukyala avudde mu heevi oba ali mu heevi, byonna weebiri mu ddogo. Kakati nze nali nkyakuba ebifaananyi nagenda Mityana. Kakati omukyala yaŋŋamba Ssabasolo gojja okuba ebifaananyi bya naye waliwo tunaatuuka mu kusiba oluwombo. Owulidde? Osembere onkuba ekifaananyi nga nsiba oluwombo. Baawe yali musajja mulokole. Kiwalaba. Owulidde? Naye nga omuwala omusajja gwagenda okufuna naye mulokole. Naye basengaabe ne bamugamba mwana wange kano oteeka okukola ki? Okukakola. Okiwulidde? Enakani enkoko nkulu. Owulidde ssebo? Ne bagiteeka eddagala limaze okukolamu kafaakanayo waabwe, ne bagizinga mu ddagala liri. Ne bagiteeka wansi w'enkoko mugongo. Enkoko tebeera bweti naye ku mugongo gwayo eno gye bazizika enkoko nkulu eyo emaze okuteekebwamu kafaakanayo yenna nga nze nkuba bifaananyi. Eteekeddwamu kano akalinda akaggalanda. Nga nkuba bifaananyi. Omukyala ali mulokole n'omwami mulokole naye nga bajjajjaabe be bakoze eki? Basengaabe be bamututte mu kisenge naye nga ngamba Ssabasolo jangu okuba ekifaananyi kino nga nsiba oluwombo. Kakati bwe batuuka okulujjula nangamba Ssabasolo ti kati ate genda
eri omuko nga alya oluwombo olwo owulidde kakati antuwulira temunjabiikiza kubanga njogedde ku balokole yali balokole baali balokole basebo kakati onagenda okulaba nga senga kyala ng'afukamira bulungi nnyo ng'aleeta oluwombo awali omuko katwala muwala kawasa muwala ng'amwanjuliriza bulungi nnyo nateekero ono namugamba ti gwosooka okulya mukyala nga gwosooka okulya ku luwombo kakati oli namugamba teriyo kantu eyo nti naye aba ataganjulwa bwati nga enkoko nkulu eno gyebaataddemu yonna ngaefuuse kiragala yonna ngaefuuse kiragala la hawla wala quwwata illa billah yonna ngaefuuse kiragala bali bamugamba ti gyosooka okulya koko nkulu kale eddogo eryo gyeriri ddala ddala zenda kubira lwaki mu busiraamu baloga muloga abako asi baloga lwaki mu busiraamu muloga abako kakati tulambululire tuyambe lwaki mudire omusaayi gw'embizzi muguteeka mu luwombo lw'omuko lwaki muddira amazzi agamayiti ag'omufu ne mugateeka mu luwombo kyenjagala ava ku balokole kati dda ku basiraamu kakati abasiraamu bannansi abasiraamu babuwangwa ne mubasiraamu mulimu asobola okuloga bwatyo naye nga ewaffe mu busiraamu omukyala ng'agenda kukyaza musajja amazzi g'omufu bwe tuba tugenda kumunaaza tetubaayo n'omu alembeka wabula tusima ekinnya amazzi ago mugakola ki mugakwerera ne gagwerera naye ate oyo okujjoga nti waliwo agalembeka okwo kuvoola okiwulidde ate onakani omusaayi gw'embizzi omusaayi gw'embizzi ku ssaawa embizi mwagiseewa owulidde era wani gwagambye nti gundi zebidayo ti ngenda muwala ng'agenda kuleeta musajja ondeetera akacupa ak'omusaayi gw'embizzi tugenda kulogamuko ewulidde nze mbagambye kimu abatuwuliza mukiwulire kuloga okuloga kwa buntu twebuuze ffenna kyogamba nti omusiraamu bw'aba ayagala omusaayi gw'embizzi tasobola gufuna nze sijja kuteesa kweri nedda mbuuza bubuuza sijja ebyo tombuuza nninda puroguramu ndala nedda yeeru nabigaaniddewo lwaki obali basiraamu be babadde okugira abasiraamu be bavoola obusiraamu kyogamba omukyala tasobola kwambala shariya n'agenda n'ayogera n'oli yennyini eyabadde abuuza naye yeefu lwaki temutaddeeko nga sheekha abyanukula oli owakatambi kubanga baade babuuza nga sheekhe waali lwaki temutaddeeko ng'ayanukula nemuteekako ono yekka abuuza kati seekazisa busola nnyonyole nze sijja anti nze mbagambye eddogo obanga kuloga tiwali kyotalya mbagambye n'omusaayi gwa heeti abakyala gwe balwala bagulya ne bagunywa abasajja ng'akola eddogo olya kafankunaayo yenna obanga oli mulogo ngakulogeza nakani musaayi gwa mbizi agukuwa owulidde oba nfitambi obanga alina jjajja okulembeka amazzi ge tunaaza mu mayiti nga oli omulogo yamugambye tibola batandise okunaaza omufu genda olembekeyo akataasa amazzi ago ojja okola ki okwo kuba kuloga eba sihiru kuloga bulogo bannange eddogo oli akafankunaayo si kya busiraamu owulidde naye omusiraamu ayitwanga musiraamu alla kyetubuuza ekyo kubanga bye bakola bikolera mu busiraamu haji wadde oganye okuteesa naye waliwo ennambika yonna kati yamba abasiraamu abaganda yamba abasiraamu abasoga yamba abasiraamu ab'engulu abacyoli abalango waliwo allah bye yalambika ebina okuteekebwa abasiraamu abali eyo sijja kwanukula ku nsonga eyo toyanukula ku nsonga eyo sijja giteesaako ssebo kakati allah talina kya ali aganyi nagiganyi eyo yakuvoola allah talina kyeyalambika bwe tuba tugenze mu elimu fikihi omuntu ng'afudde enaaza gye tumunaazaamu abakyala tibasemberera ddala bwe tukola ki bwe tunaaliza mayiti
naye ate oyo ajja kusoba empolampola ng'atumiddwa gundi Umar agenda amulembekera akataasa ak'amazzi aganaazibwa omutu gagende ganyogoze omusajja oli abannange lyoli baddogo abatuwuliza n'abatulaba amalogo go tolina wewalira yadde oli sheekhe yadde oli fwaza mumanya abufaza etawasa yadde ng'oli mwawule mukazi we weekasobola kikukola n'akubutika. Semalulu empombo zino zemu mwabangirikani namwe mirabyo muteeka mu mpombo Katonda bye yabalagira era biki ebyo fe tetulina sirabangayo mpulidde ekipya wano mpulidde ekipya bwe mpulidde nti waliwo ebintu ebifaanana bwe bityo bye bateeka mu mpombo naye bwe kibeera bwe kityo bannange twagala wanja ambasada oluwombo olukuleese akatandiko otaddeko ak'omukazi kati nze sijja kwogera nga hajiriwo nti omukazi yeesibye bwesibi shariya neyefuula omusiraamu nga si nzikiriza nti omukazi musiraamu n'oluvugana yali mulwali lw'abasiraamu ne sheeke yali ayigiriza yali musiraamu ate era ndoza seeka yalina ensonga lwaki yayogera ku nsonga gye bali boogerako era n'okuwa omukyalo yo specific oluzinda okubaako kyayogera kakati olikuwa kintu kyamunaana kimwalizizaako no ng'ayogera bino bya tiktok eyali yayagalamu ebyo eyayagala response na birala naye nze ngakulirako mu maka amasiraamu agaalimu ne mufuti omulamba nze nakulirako ewa Sheikh Luwemba mwogere nakumpewo nze sirabanga mushiriku mu nsi muno yenkanankana omugenzi Luwemba kubanga nze ndowooza nti bwe bambuuza omushiriku asinga okubeera omushiriku gwe nali ndabyeko mu duniya muno nsookera ku Sheikh Ibrahim Saadi Luwemba gwe nali ndabyakola obushiriku obw'ekika ekyawaggulu. However omukyalo ono bw'abadde asimba n'ayogera ebintu bye nga bw'abiyigiriza kwegamba ekisookera ddala omukazi tayinza kubeera we banaaliza maiti kakati bano abakazi abaali balembeka amazzi olabanga eyo sitori naye omukyala linga eyagigesa obugesi. Number 2 bw'abasanze nga balembeka amazzi g'amati ne batandika n'okumusomesa ne bamudikoodingira ebintu byali bikola ebitambi omuwala simanyi agenda okufumira oyakakola simanyi atya kuba ekisookera ddala okubasanga nga baali balembeka amazzi ga maiti ekyo kyali badde nga kyabubba era baali badde bawulira n'ensonyi baali badde beekweka baali badde tebaddamu nakwogera kintu kyera kyonna naye okutandika n'okumuwa ebirungo kwegamba olabanga lekicero yonna yonna enkola gye bagikolamu omukazi nfumbirire alabika ayina ofcourse n'empala nazo kirizisa musono kyabadde ayogera yagenda ku mukolo gw'abalokole ababuulidde n'agamba nti baali balokole naye bajjajja baba bataali balokole kakati nze saagala nakuwolereza nti bali tebakikola kubanga balokole n'ebiringa ebyo zisabusola naye ekyokuddiza kyekyokuba nti oli amuyita okuba ebifaananyi yali ayagala ki kubanga omuntu akuyita
ng'alina kyanoonya n'agamba Juba waliwo ekinaatera okubeerawo kakati ojja kubeera mujulizi wange naye zisaba kitole yagenda okuba ebifaananyi ekikubala okuba ebifaananyi ku mukolo okuba abantu bonna abazze n'okuba decoration n'okuba abantu abako abawaka abaana ebintu bye baleese naye oli okuwa assignment specifically jangu n'okuba oluwombo n'olaba balusiba n'okuba oluwombo nga balugira n'olaba kagamba process eyo nayo nabo ogitunuulira nezisa busolo naye omulaba ng'abadde ng'abatute mu national theatre byonna bw'obigatta kati bw'ogatta sitori zo zisa busolo n'ogatta sitori y'oli omukazi kintu kya busiraamu n'okwewayiriza n'okukola ebintu ebiri awo ebityo naye nga kiri ekyobushiriku ebintu byebakola abantu babikola kyendawutindateka ennyonnyola y'omukazi kati saagala kwogera nga wanzikiriza I am all thinking like somebody who knows the law and omuntu gwosanze nga alembeka twatuwulira agenda gyetwakulira nti omanyi abasiraamu bwe bafuirwa amazzi bagalembeka ne bakuteeka mu mmere ne bagafumbisa piraawo akati ono agambye abasanze balembeka amazzi amangu ago ne bakugamba tugattako n'omusaayi gw'embizzi basiraamu amangu ago bakugambye tuddira omuwala amangu ago tuddira evitambi ne tugikaza ne tugyanika enfuuka ensaano Lutoni yona gye bamutuddemu amangu ago mu kiseera kino eyo nayo yeewuunyisa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aji kwake ndio. Basebe ne banyabonze njagala kugamba nti ebintu biboogere bibeera nga bituufu. Twagala kulabula ggwanga nti mujja kulemesa abaami okujja okwogereza awala nga bazze okubanjula bwe basuubira nti bajja kusanga ebintu ebifaanana bwe bityo bajja kulekeraawo okujja okwanjulibwa eri abazadde oba n'okukkiriza simanyi bino bikasuze bitya manya kasuze katya naani oyo tusaba newankubadde abantu tebanaba kutegeera Katonda tusaba basebo ne bannyabo enneeyisa eyo nga bwe tugiwulidde kubanga tosobola kugamba nti omukyalo ono eyayogedde ono abadde alina gwatya sirowooza nti babadde bamutadde ku mudumu gwa mmundu okwogera ebigambo ebyo naye babadde nga bali mu ddembe lyabwe mu kakundi kaabwe nanyo haji agambye eddalasa nga bakubaganya birowoozo embeera ezo bezibeera bannaye nga ziri bwe zityo mujja kwenyiya abantu okujja okweyanjula eri abazadde ate ng'obuteeyanjula eri bazadde kireetera obwenzi kireetera okubba abakyala kireetera ensonga nnyingi nnyo mu ggwanga tusaba bwe kiba nga kituufu kikomezebwe. Mulumba kituufu abako balogebwa lwaki kakati kyetuteekeddwa okumanya nyongera ku ddoboozi kakati kyetuteekeddwa okumanya nga mbuuzibwa ekibuuzo ekyo nti ensi gye tulimu abantu ab'ekintabuli mu nsi muno tulimu abantu abaagala Katonda abamanyi Katonda abanoonya Katonda abalimu Katonda ate ensi y'emu ne tuwangala n'abantu abatalina Katonda abatamanyi Katonda abatayagala Katonda abantu abo tuwangala nabo kati obuzibu bwe tuyina tetuyina busobozi kukyusa nsi yonna n'abantu bonna kubafuula kye tulifa abamanyi Katonda era abaagala Katonda kati abalogo gye bali bwe kikugwira nga gw'omanyi Katonda n'ogwa mu famire nga temanyi Katonda gwe toyinza kutwala kumanya ku Katonda mu famire eri kuba ziyiza na kukola kye baagala
kuba bo bakikuliramu ate kibali mu bwebuwangwa bwabwe yenkola ekyogeddwa gye kiri nakirabako kubanga kaakati bw'oyogera ku lubongo emmombo ze balya ku buko obwebuuza ziri mu byawandiikibwa nti nedda naye abantu abalina eddiini abasiraamu n'abalokole n'abasevenisidi bwe bagenda gye bagenza okuwasa tebabawa mpombo babawa kati olukebera tolukaji tokebera olya buli ate nno abasinga kyogamba ekisooka nti empombo zino ze mulya nammwe ze mutegekera kwamu kwe muyina abaana mutegeka empombo ez'abaana ze babaleetedde okubanjulira n'abagenyi be muleese naye nga teziri mu byawandiikibwa ate mbuziwooma n'okuwooma ziwooma nkakasiza ddala omuntu gwe baluwadde n'atalulya gulabika gubeera muzizo gw'amaanyi era okwemulugunya kubeerawo ku mukolo ogwo omuko ne tumuwa oluwombo lwe n'atalulya tekisoboka butalulya naye gwalolidde kiki ekirulya emabega nze ŋŋamba nti ebintu bino gye biri mu bantu n'ekirala kyenaalyagadde okwogerako akatambi kali ke nnalabye omukazi ye musiraamu ne byabadde abuuza biri mu reality mu bantu kati eriyo abasiraamu nga balogo nebeerayo abasiraamu nga tebaloga nze nali imaamu mwami mulanzi njagala oneetegereza bulungi ze gwobeera naye wano puroguramu yo nali imaamu emyaka 16 natandika obwa imaamu ng'alina emyaka 14 nze nina abantu abantuukirirako omulundi si gumu nga bansaba ebintu 3 era ebimu ku byo nali nina abantu benkola nabo omulimu obwokamula okusala engoye z'abafu okuzinga ebiseera biri wabeerangawo jeneza nga bagisiba mu buti ez'obuti eyali imaamu soko kwaterekawo katono kankomewo kanzije obubaka buno eyali imaamu kanzije tovaawo bino binyuma alright kulikayo mukuumulamu okwo zisa busolo waali semalulu waali wejjokolera omukatuliki Kaloli Sonko waali Haji Lubowa akyagaanye okwogera n'oba oli awajja kwogera yakomye kubabuuzaako saako ne kiyama naye waali wetugumuliddemu nga omulokole ali mu kusimba nsonga ye naye nga bw'agisimba abadde atujjukiza nti yaliko imaamu kati ng'atubulira ku bintu bino abaddukanga gy'ali ng'akyali imaamu mu busiraamu gusa ensonga mulumba era na lwaki otubulire lwaki abako abalokole babaloga okay kyembadde ndiko mbadde njogera ku kyennalabako nanze ate ng'era tuli mu puroguramu ze nga bwendaba mbadde mbategeeza nti tetusobola kwewala bantu betuwangala nabo abalogo ate nga bwe toli mulogo naye famire gyogenza okuwasaamu tekkirizanga ggwe era tetegeeranga ggwe ate esobola okubanga nayo ndokolenga ggwe naye mwogenza okuwasa abalokole bokka si be bannannyini mukolo mulimu basenga nga senga si mulokole mulimu mwannyina mukazi we si mulokole mulimu n'abalala abo babeerera ddala mu mukolo gwo nga bali wakati mu gwo kati ate ggwe nannyini muwala taata ne maama si buli kimu nti gwajja okikola kati emmombo zino teziri mu byawandiikibwa naye buli awasa yafuuka ŋŋombo ebusoga osanga emmombo mu Buganda osanga empombo bw'ogenda ndowooza n'ebunyolo n'ewalala n'embalala osanga empombo kakati ne weebuuza kino kyajja kiti eryo nno ddogo kubanga tekiri mu byawandiikibwa naye tuzirya abako muzirya kaakati nze kye nalabako saamanya bikola ki finally nentegeerako kimu ku bino akatambika ennalabye wali omukazi yabadde abuuza ng'ayogera naye wabadde bakateesaako nti omukazi tabeera gye banaaliza no bw'oba wasoma obusiraamu omukazi omusiraamu bw'afa omusajja si yamunaaza abakyala be banaaza mukyala munnaabwe kati bwe wabaawo amazzi agava mu mayiti y'omukazi gwe banaaza si ya musajja yokka tebalogera mu ya musajja yokka
oba otegedde mwazofuna akacupa bwebale nnyo kati omukyalo oli ayinza okuba nga abuuza maiti y'ono yali ya mukyala kuba abakyala banaaza mukyala munnaabwe n'omusajja tokkirizibwa kunaaza maiti ya mukazi ekyo kitegeerekesetokyagwewa bivaamu bwekiri wabula fwe abanaaza maiti abakyala okunaaza mukyala munnaabwe enteekateeka yonna ey'okusima ekinnya amazzi we ganagenda oba migogo oba mbaawo kutunamaliza tumala ffe kubiteekateeka kaakati baabakyala ne bajja bakola ki banaaza munnaabwe amazzi gaba gagenda eri abakyala ne bajja bakola ki naye nga tumaze bamukamulamu omukazi obeerayo nga mukyala ennyini yazze nga omulogo najja n'alembeka amazzi g'amaiti enkazi agenda aloga ebbaawe oyo aba mulogo banange baabalogo awuliriza gwokamula maiti ey'omukazi oba mukazi muno yagikamula okujyawo nga abakazi babuzeewo abanaazi seka n'alyoka anaazi omanyi puroguramu yaffe eno chairman yatugamba nitubeere mu order ono bw'aba ayogera ne moderator yatugamba omulala asirike bwenyuma ate bwe tuyiga so kyembadde nnyonnyola nze nali imaamu emyaka mingi ate nabusoma natendekebwa byenkola mbimanyi so omukazi anaaza mukazi munne n'omusajja anaaza musajja munne omukazi nga bwatakkirizibwa kulaba ku maiti ya musajja n'omusajja takkirizibwa kulaba maiti ya mukazi okuleka nga mukyalawo okkirizibwa obanga yalama nagazi bba wange yanaazanga kakati nze kye nalabako nti bwe twalinga tukola emikolo gino wabeerangawo abaatutuma ebintu bino mpaaka akawero k'olugoye lwe bakawusiriza maiti onsalireko kapiisi nga musiraamu naye nga simanyi akaagazaaki kati ne mubasiraamu mulimu abalogo naye obusiraamu si bwe mumulagira aloge kawusi kyekiki okukaza omufu omuntu bwe baba bamunaaza abeera n'olugoye olumu nga bamaze okumunaaza webale nnyo olukolanga tawulo aka abasiraamu abalogo bakaagala nnyo baali bakasaba ne omuti oguvudde ku jeneza nga bagwagala nnyo n'amazzi ago nga bagaagala oyogedde naye amazzi gano nga bannyonnyola ga nti gakola nnyo mu dduwa y'amazzi ga lukuya era buli muntu wenna nga wagaana ogenda mu kyaki okusabira oba okugenda ewa katonda okusaba essaalayo ng'olwadde nogamba ngenze wa sheeka sijja kwogera linnya sheeke gundi omukubi w'ebitabo ansomere dduwa ya lukuya wanywa ku mazzi g'omufu kkiriza gaana zisabusobo towagana kuba abalogo gye bali gwe toli omuti gunonabimanyi era nabbi yagambebintu bingi byemanyi mu bisiraamu kusirika era wano sinaleeta bintu bingi kakati omuti nga gukola abalimi kubedda ebisoga abantu baalimanga kasooli ng'enkima zibatawaanya lumonde nengunga omuti ogwo baddira akati n'akabeddulako akajeneza n'akasimba mu nnimiro wallahi billahi tallahi enkima teziraba maiti ziraba muntu mulamu ali mu nnimiro nemwebuuza ennimiro y'ono ng'enkima tezirya tebamulya omufu yezimbye babikola kaakati kyesaamanya ye kazambi woono gwempulidde ensonga nti temuzzeemu kibuuzo mu busiraamu lwaki abako balogebwa kyokka kyekibuuzo ekibuuzo tekizaaleki babaloga
kati twagala kumanya lwaki lwaki omuko yeetaaga okuluga ako wekadde bwamu tujja kuba tugasiddwa okuba okuluga tukuwulidde eriyo n'abakuwitnessinze nga bagamba bakulabako nga kukolebwa n'ebirala naye tetunaba kuwulira lwaki kiki ekirogesa omuntu agenda okuwasa munne oba okufumbirwa munne lwaki alugebwa era okumuloga kumukola ki kati kikyaliwo endobozi ekibuuzo ekiddako bwe bamuloga n'abaaki kubanga omuntu atalina mpisa bwe bamuloga nga zijja omuntu atayagala bwe bamuloga nga olwayagala omuntu omulwadde for example omufiirwa oyo kakati bwe bamuloga ng'atereera byebibuuzo ndowooza bye twalibadde tuddamu kino ekyokuloga kirabise nti kwokuba kuba omukyalo oli ayogeredde ddala ne implements ezikozesebwa mu kuloga nazo zivuddeyo ye kale dokita kakati ndowooza dokita tukwebaza ssebo ansa nyangu ku saidi yange lwaki tulogebwa kuba kati kiri ku saidi eyo oyo akuloga aba ayagala mu njogera y'ennaku zino kuteeka mu ccupa aba ayagala kuwunza birowoozo byo obwongo bw'amagezi go omukazi abenga yakufuga eddogo lino lye batuloga oba lye baloga njogedde jumula lye baloga omuko abantu bamanyi nti liba lyakumulekamu kasala ate ne dokita yagamba nti bagamba haji kati oyogedde soma kwatirekawo haji abadde yaziza okwogera muleke haji ayogere kati gwe mulumba sokolina haji dokita yagamba atya dokita yagamba mbu bagamba mukyala Serwadda yamuloga n'amulekamu kasala kkubo so kati awo wetujjira lwaki mu busiraamu abako balogebwa lwaki mubaloga lwaki abako balogebwa lwaki abako balogebwa abako balogebwa lwakubanga mpisa zansi ne mu busiraamu bwe kiri kakati fwe abasiraamu ekimuntu ono seeka mulumba kamwiseko kubanga yetikawo bwa seeka lukuya kombe mukiba kita kombe oba ye lukuya ezo ze aya za Qur'an eziwanulwa mu Qur'an neteziwandikibwa ku suwali neziteekako amazzi omuntu netumuwa nanywa amazzi amatukuvu gavaawa gasobola kubanga gankuba gasobola kubanga ganyanja gasobola okubanga gamayiti gansulo tulambike omukulu kyabuuziza okuloga kuli kakati naffe abasiraamu mwe abaganda balina akantu kebagamba akawulira okiwulidde kati n'abaganda balina ebikolo by'eddagala byonna byonna nebakozesa nebasooka baloga abakyala baabwe nebasooka baloga abasajja baabwe okuloga kiri mu buwangwa tekiri mu ddiini anti wuliriza kiri mu byafaayo obuwangwa n'ennono by'abantu mu maka gaabwe mu nsi zaabwe anti wuliriza lwaki ddamu ekibuuzo lwaki olw'e tutegedde aba Seventh Day babaloga abakatuliki babaloga abasiraamu babaloga eddogo gyeriri era ne batwagala bye bayitamu nti eddogo kati lye tulaba eryabako okusinga liyita mu mpombo abakatuliki tebanambuulira birungo ki bye bateekamu mu 70 naye tannaba mulumba naye tannatugamba birungo bye bateekamu bye muteeka mu mpombo ze mulogeramu abakooba mwe mulokole noono omwangirikaani katwagala kumanya lwaki abako bano balogebwa kati mu busiraamu lwaki omusiraamu addira omuko n'amuloga why not how tuli ku why lwaki ekibuuzo kankiddemu nga sijja kubaako byo sijja kubaako kono
kakati ono moderator bwabuuzizza agambye basiraamu yandigambe lwaki abantu balogangana owulidde naye gwe bonogamba nti abasiraamu baloga wejja okolera yogera sooka osirike sooka osirike ojja byogeredda nja kuwulidde kisome kiikyo kisome kiikyo kisome muzeeyi tokyalaba soma bulungi bwoti olabe wamma wejja okolera gamba lwaki abasajja balogebwa oba lwaki baloga oba lwaki abasajja baloga abakazi babaloga kubefunza chairman oyina galubindi haji oyina galubindi soma ekibuuzo ekyo kisoma kitya ate noyesiza ekibuuzo kikyo nesisobola kubuuza kaya omuseveniside ate nemubuuza ebyobusiraamu kyova olaba ono mugambye wali ekibuuzo kiri jeno lwaki abako balogebwa mu mpombo kikiri wali kati gwe nenkubuuza mu busiraamu lwaki abako mubaloga ate vudde nkugamba twokuloga si kwa ddiini okuloga kwa buwangwa nono zabujjanja bwabujjanja bonna wansi w'enjuba kwefunza musajja kwefunza mukazi nasooka amuloga kitegeeza nti abasiraamu bali balaba Allah tasobola kubawa maanyi gafunza musajja ono ne basalawo bagende mu ddogo owejja okolera yogera kale kakkana kati tukutegedde olwaleero eprogramu ekutteko wansi nekwatako ne waggulu so nga ate omusamizi ono tumusubiddwa nnyo kuba eddogo lino yalitegeera bulungi naye omutawana we guvudde gwe guli nti olw'okuba sheehi gwe babadde babuuza ate nga n'abakyala abadde babuuza nabo basiraamu kati twatandikidde eri nga kiraga nti oli yali abuuza waaliwo ebintu bikwata ku ddiini ya busiraamu naye ng'omulokole bwatereezeza kati nange ngenda kunnyonnyola kubanga eriyo n'emikolo egikolebwa mu bakatoliki naye ng'era empombe ezo ebyo byetwogedde ngaoli byayogedde zisa busolo nti gyeyakuba kamera bikolaki ebintu ebyo bikolebwa naye kimu ku mutawaana oguli mu nzikiriza nti emikolo egikolebwa mu kusanyuka emikolo egikolebwa mu nnaku ne mu ngeri endala nandibadde obaako enzikiriza gy'olimu naye awamu waliwo ekibayita okwekkiriranya mu nkola ey'obuwangwa nti ebintu ebimu bye bagoberera baabikolanga okwetangira oluusi okufuna omukisa oluusi okufuna obuwanguzi kubanga ekigambo okuloga kitegeeza okuziyiza embeera netatuukawo soka tulaba nti ku mukolo gw'obuko olw'okuba waliwo okuwa okufuna kitegeeza waliwo neteekateeka eyateekebwateekebwanga oba mu bakyala tomukoli bwandajja ku saidi y'omukyala nti waberewo okwagala waberewo okunyweza omukono waberewo omukwano ogwo nti omukyala ono bw'aba agenda omukalembe kusugasugana waberewo okwagalibwa n'olwensonga eyo nti ebimu ebyayingirangamu mu kwekkiriranya n'okunyweza emikisa obuganzi tebyayingiranga mu ngeri ya ddiini ddiini yabeeranga kungulu nebyo bisigala nga babinywereza mu mikolo giri egyeddagala kati omukono alogebwa ng'omukyalo ono oba senga w'omuwala aga nti kubanga senga eddiini ayinza okuba simunyikivu yensonga lwaki nti osinganamu nzikiriza gye bakola deliverance okuwonyezebwa kwona okusumululwa ng'ebintu ebyo ebisibya abantu biviirako abantu enkolanyi nti enkwasa yakolebwa kati ng'omuntu okumuliisa akafikira kabbi akakasembayo bakakolera ddala abalogo bakogerako bulungi nti akakasembayo omukyala kayogeddeko kayogeddeko nti ola nti akakasembayo abalogo bakogerako singa obadde owuliriza bulungi nnyo kubanga waliwo eprogramu okowulira abasawo nga bantu bawo obujulizi ekyo bakikozesa nnyo era bwoba ogeoberedde ebintu ebikolebwa mu ngeri y'okwekkiriranya okunoonya obuganzi eddagala erikolebwa ebisinga biba bya bukyafu nti oluusi egundi ezikozesebwa ebiwere ebikozesebwa mu bulamu bw'abakyala ebintu ebifaanana bwe bityo oluusi olaba omuntu ayinza okugjako empale oba underpart kyova olaba
omukulu kayakyogerako bulungi wali nti mukolo gw'okufiirwa wabeerawo ate ensonga yegobererwa so nga yekayaga nti anze bebanakkiriza yesu wange kale oba omuzimu gudda kagudde sijja kwepaadinga kati mu nkola efaanana bwetu guno omukolo gw'okubanga gwakunoonya buganzi tuyingira mu kussa ekimu kati olaba nti eno mu ku ddiini kifaananyi kya kristo nti bwandibadde nti yesu ye bba waffe ffe kereziya oba abakristu ffe bakazi kati kino kyemugenda okuyingiramu mu ddiini kikuyigiriza nti wandibadde tewekkiranya nambeera eri kristu yaba abeera nga yali mu makkati gammwe naye olw'okuba tekyanywera bwe kiba nga kikoma kungulu amaanyi gasinga kuteekebwa mu ddagala liri kubanga singa oba n'abantu abalala beesiga n'olw'ensonga eyo abantu bayogebwa mu mukolo guno ogw'essanyu kufuga bulamu bwe kamalize n'olunyiriri luno lulimu ezeekeeri tutunuulira ezeekeeri essuula ya 13 naye olunyiriri lugamba bwe luti olw'18 ogambe nti mukama afuga byonna agamba nti zibasanze mu abakazi abatungira buli muntu ensiriba ez'okwesiba ku mikono gyammwe era abakolera abantu aba buli ngeri ebiwero by'amalogo okwetimba ku mitwe basobole okufuga obulamu bwabwe mwagala okuba n'obuyinza okukola kye mwagala ku bulamu bw'abantu bange mmwe mwewonye okufa mummalamu ekitiibwa mu maaso g'abantu nga munoonya okwefunira embatu za seyiri n'ebitundu by'emigaati kitegeeza nti ono aba akoze ku ddogo yenna aba yabayambi obasenga era wabeerawo akamuweebwa mu nkola ye kati omukaalogebwa senga ono aba akiwa nti omuntu ono alogebwa ono asobole okufuga obulamu bwe nti bw'aba agenze mwana wange nti kino mwana agondanga bugonzi bw'omuwa egiraasi bootiranga bonogonda booti kale kisajja kyattu bwe kikomawo nakiwunga bakiwadde akatunda kikooye kumbe olwo obulamu babufugira awo tyoba olaba oluusi bwamusibira waka ate laavu bweyitira mu ddogo eryekisiru omusajja aba takyagala kuva waka atayagala kukola owejjokolera alina akantu akalala kaleese simanyi oba mukawulidde agambye takinywezeza nnyo naye ngaolaba kivaayo nti eddogo lino naddala nga ye bwalaba ngaomukatuliki olw'okubanga abantu tebanyikira tebaba bannyikiza mu ddiini kiba kiddayo gyali kubanga temunyikiza abantu mu ddiini yensonga lwaki balina enkola ezo zonna ez'okuyiiya okwekkiriranya sendeo katono nnyo wangi dokita nze njagala kuyozaayoza ssabusolo era njagala kusaba bwe wabeerayo olukiiko lugaba amadaala mu bwasseeka bakulaakulanye era bakozese ssabusolo mu bwasseeka bwe akoze ekintu omuntu yena akyatayinza kukola neyewaayiriza omukolo mulamba atere aleeta obulokole abuteeke mu kuloka alwanye nnyo bambi kiringa omuntu eyeetegawo ne bamukuba effumu mu kifo ky'omwami oba omukungu akoze nnyo bambi olw'obusiraamu mungu amusaasire baba tebamukuzizza akuzibwa mu ngeri endala mu busiraamu bwe naye nga awaayiriza nnyo abalokole ng'ayagala obulokoole obusamize busale buva eri mu busiraamu bujje neno mu bulokole wadde kyesittaza kyakoze naye ate munange kiraga buzira yeewaayiriza ekigenda ewala ng'ayagala okuwolereza obusiraamu kale mungu amutte nga musiraamu era amutwale awatali ssanyu jjereere kubanga yeewaayiriza ate naye buli gyakisaba ono yamaliriza so kino njagala okukyogera bwe nti ojja ne weesiŋŋana waliwo ebintu ebikolebwa mu nzikiriza nga biswaza era oluusi kati nga bwewambuuza kuli ku musaaseredde oti gwe ssebo bafaaza batta bantu kukyali entebe siko wakimbuuza ssebo waliwo ebintu ebimu owenza oga nti faaza
asoma n'eddiini ennamba olala n'omuntu agawano ng'akonkola omwana kiki yandibadde ekyokulabirako nti olw'okuba tetutuukiridde mumanyi ffe kyetubaluga nti obulokozi tumutambuliramu ng'olugendo tituseera bwe tugwa ne mu ddiini muno bambi abantu amu babeeramu nga bekkiriranya bavaamu ne bagenda mu nsamize bavaamu ne batambula mu gezifaana bwezityo kati ne mu mikolo gino muntu mwatanyikidde mu kristu asigala nga ekyokungulu nekyatambuza kivaamu okuleeta embeera ezifaana zityo waliwo ekyaguddewo ojuzi wakiwudde bakyabalina ku mawulire wano omusajja yasse mukazi we eri ebuyikwe naye bagenza okutaka amawulire nga baga nti omusajja abadde saabakristu ate omukyala n'abafumbo kati nga weebuuza naye ng'ate ensonga gye bawa nti ate mukyala atu n'abafumbo nti ate yabadde yekkiranya mu buki mu bwenzi ng'olaba nti kati nobuuza tiina abafumbo omulamba kati mugenda efaanako nti waliwo ebitugwako yadde ng'omuntu bakola emikolo gyonna naye ng'eddiini tekoze eki senyikidde kibaayo taata obadde ogamba ki weewayiriza ogenda bakusabidde ofenga oli musiraamu era tugamba allahumma tawaffana muslimina katonda tuttenga nga tuti tuli basiraamu awo dokita sirodde opondeddemu kakati kyembagamba nabagambye kyawedde dda kyeyamaani yayogera ekyo twakitegedde tewooza wa omuzindaalo kyeyamaani wo kyeyamaani omuzindaalo bagukuwe neyanzeege edde nnyo nga enzikiriza zonna tezinnajja wano waabangawo okulowooza ebintu ebiyiiye nga mubuulizi 7:25 bwagamba nti 29 nti katonda yatonda omuntu ng'atuukiridde naye ne banoonya bingi bye baagunja byonna ebisinga ebigunje tebiriiko guidance ya mwoyo mutukuvu ebizuuse ebyo tebiriiko mwoyo mutukuvu kakati ekizibu kyajja nti eggwanga lya Isirayiri oba katugambe omusajja Ibulayimu katonda gwe yajja mu busamize obusukkiridde kuba kitaawe ffe gwe twogerako Teera yali omu kuba saabasamize mu kitundu ekyo kakati eyo gye yava mwalimu n'enkola kumpi Ibulayimu ze yali naye asikidde era bw'abulwa omwana atuuka okugamba nti Damaseni owano eyagira ki ali mu nyumba yanansikira olwaleero nakyo kimanyibwa nti bw'ozaala tosikirwa nga Ibulayimu bwe yalina ekyo kyabuwangwa kaakati bwe mba sisikiddwa n'eggulu sijja genda naye bafuba nnyo okulaba ng'ozaddeyo akaana akola ki akanakusikira naye bw'otosikirwa n'eggulu togenda ng'era abamu kati bwe boogera nti alifa tazadde ekyo kyabasamize oba bannaddiini abamu bakyogera kyabusamize bwawanga abaprotestanti bakyogera abakatuliki bakyogera alifa tazadde amagumba g'amapeera gali mu ttaka kaakati ojja kwesanga otyo ababyogera bo bafaaza paapa eggulu liruddawa bw'obanga eyo ye principle bwebanga eyo ye principle baba balizirina eggulu kubanga ababyogera tubalaba be bantu baffe mwe tutambulira kaakati culture eyo gye twasangawo enzikiriza bwejja eya Ibulayimu a new chapter okukkiriza okuki okwajja okuva mu Isirayiri ne Yesu waako nga akkiriziddwa ne tutandika okubuulira Yesu Kristo
njagala nkubuulire bingi nnyo bye tutambuliza nga omukulu ono omukatuliki bwaganye nga tukola ki nga twekkiriranya tewaliwo akugamba nti nno bw'oba nga tozadde togenda mu ggulu ekyo teriyo nzikiriza ekiyigiriza naye mu biriifu y'abantu bakirina era waliwo bangi nnyo amaka gafudde nga banoonya mwana mulenzi waliwo wano omusajja omu kekanja mwatula kuba yajjanga wano mu program bamuyita kimera omwana omulenzi n'alyoka atandika okuleeta enjigiriza ewasa abakazi abasukka emumeka naye nga kivudde ku personal problem kuba teyina mwana kati mukyalo ono yali muki kati anoonyeeyo omuki n'atandika okukiyigiriza okwekkiriranya okwewolereza ekibi kaakati tulina obuzibu mu nsi bagamba nti singa ebyo byenjogera ya hadiisi y'abantu singa oluwombo tolutaddeemu obufumbo tebunywera ekiroza abantu abo balowooza nti obufumbo bwabwe omusingi gulimiridde kuloga asobole okuwangaaza obuki era oli akubuulirira nga kati obwagundi olowooza lwaki bunywedde amaze emyaka meka 5 akagalanda oyo yakakkuta oba kattawero kakati yaga obufumbo butambulira kuki kubufikira era abakyala batuula eri nebaga mwana wange newankwaddemu anti mugamba muli baki dini nedda dini yatusangawo obolokole bwammwe obwo wotambulirako ebintu bino ekufumbirwa ebyo bijja obulwadde nga bukulumye ne bukunyweza baga mwana wange ojjanjabyeku ne mujjanjaba naye olowooza sirumbe Luganda wetito wesalira ku magezi nze nina epikipiki yange bagibba nekyogerwa naye omu ku bantu yaŋŋamba yoole ettaka nga wa mukyaki Museveni sinenga yagamba mulindako Omuseveni sine yagamba sookoleke nanti omuntu yaŋŋamba tukusuubira kubeera na muntu wo nga Museveni sine tulina emikwano kale it's okay bwemunankako mwogera nja mwogera omuntu wo bwemunankako mwogera nja mwogera omuntu wo omuntu wo kubanga tuli ku radio ate gwayogera oli Museveni side kati ogamba omuntu wo omuntu w'omukwano nze kyagadde kukola ki kutyoboola nzikirize naye nga yaliwo nanga yoole ettaka awali pikipiki weebadde egenda kudda ndimutwalire ne mugamba obanga ogambye bwotyo kabagitwale era bwe yamala okwogera nenga sijja kgenda na ku poliisi waliyo plani zegenda ku poliisi omuntu onakugamba yoole ettaka koleki limpe mbwagiroge ekomewo tikati nemwe naligenze ku poliisi neerabika yandigaye ndiwadde tewaleeta ttaka naye nze nalikolerako okitegedde kakati mu bulwadde bwe nali ku kitanda waliwo abanga tokkiriza kukola ki kukola operationi nze n'omulogo gyali gwajje gwereeta buleesika ewereza ssente yajja kuyungira eno weebale nnyo neŋŋaana kubanga bayibuli etugamba tewali ddogo awali Isirayiri tokola practice ezo wewankubadde nga waliwo abalogera mu kyama nga bakuloga bwe kikyoyina okukola kasitobanga tokkiririza mu kyo tekijja kukwala omusajja yajja wano ku radio wa
yali nga mulogo ng'akuba simu nnyo najja naga ngenda kukuloga mu mwaka ogenda kufa nakati wendi kati dogoba naye yaloga toga nti yaloga yaluka era mumaliriza bwenti waliwo omwami omu era omu ku programu zaffe bwe tubeera naye mu programu shekaman ne bwaba asobola okukuba essimu n'ayogera yatambula kukola research okunoonya gye balogera amasabu n'agamba enzikiriza ze yasangamu nga balina amasabu yasookera ku kanisa kwa protestante balina matonotono webali n'asanga nga bannaffe bali abaprotestante balina matonotono naye nga balina n'asanga abakatuliki nga balina mangi k'okusinga ku bato baabwe n'agamba agasinga obungi gaali g'abasiraamu era bwe yamaliriza n'agamba nti kino kyo nkyogera musiraamu n'agamba mu bano saagasanzeewo baali ba Seventh Day n'abalokole sheeka ono aganye okwogera ebyo haji naye ati yatugamba wano nga tuli mu programu nti saabasamize yani Allah nsirise si saabalogo ogenda kuteesa kuki ogenda kwogera kuki ku point eyo nyine naye nsooka nsonga yange sooka nsonga yaffe naffe bwe togenda kwogera ku nsonga yaffe naawe yo tetujagala ensonga yange era ekwata ku nsonga eno sooka ku nsonga yaffe bwe kigaana producer tereka microphone awo akajjayo kamanyi osooka ku nsonga yaffe lwaki abako balogebwa mu mpombo mu busiraamu anti yateredde bwe si kyogenda kwogera bagenda kujjayo wali kati sebo nsaba abatuwuliriza mu nsonyiwe kubanga ensonga eno omukulu agireeta eri biased kyovala nasoose okugaana okuginnyonnyolako ennaku ezo ntunda poloti yange kati poloti ngitunda $6,000,000 omukyala najja naga nti haji ti bangambye poloti eyo ogitunda kyebwagenzeko ku musawo omukyala musiraamu omukyala tesaamanya oba teyali musiraamu amannya go gamanyi kuba gatero tuyamba ne mugamba nze bwe sibikolerako naye nalombeddwa naga nti ekyo kiyinza ofuna omukisa atunde mangu kiki uliriza nsumulula osuna naga nti poloti eyo bweba yakyalako babulooka abawera 2 oba 3 buli bulooka atwalawo eddagala abeere nga yateekwa okutunda poloti eyo agiroga okiwulidde era nange nasiriikiriramu bamala okusiriikiriramu nalooza bamumala kati we bakumalidde mu poloti olw'ebirala kati ngenze ku nsonga endala ensonga endala yali omukyala yali atunda awo obutunda ebwayise nga ffenna bwe tunywa kati n'atabuka n'omukozi we yatuyambanga okubutambuza n'alyoka agamba nti omukozi bwe yafuluma eri namugaa nze mpasente zange nze nkoye kubeerera ogira okunywesa banna ebiwero byoteeka bya paadi babiteekamu olaba kati lwaki baali babaloga musobole okukolaki okunywa kweyuniraawo mumweyunirawo naye nga munywa omuwala bwe yayogera ffenna nga akatunda kawooma kyekiri ku mpombo mwangambye edda wano nti empombo teziri mu bayibuli teziriwa naye ziwooma kati njagala okulaga nti buli ayina kyakola buli ayina kyakola abatakola ekyo bebaffe kati nendeeta seeka oba oli naleeta omulokole naleeta pasita
pasita jangu osabire ku mulimu gwange naye ate era bwe bigaana era ayitireyo tatandika okubuusabuusa. So abasinga baloga lwakubanga tebanyikidde mu ddiini. Ekyokubiri babuusabuusa nti ate n'okulwawo kwa Katonda okuddamu nga baseseetuka trust oba togirina. era oli agamba tati mmwe mwesiba nnyo ku ddiini. nina kyenalabako njagala kufuna abantu kati producer tegekera ku masimu ago. njagala okwebaza Haji ekintu kino tekibaddeeko ddiini eno oba nzikiriza eno wabula twogedde ku bintu ebiri mu nsi reality. nze nina mulumba tobuzaabuza gundi yange anti ono obulya bwatyotyoza akatambi kwe twasoose okulaba naye kabadde kaviira ddala mu mmwe mmwe abasiraamu gye twatbali kati abalina amasabo olwedde oli risaaki gyakuwadde ekulaze nti amasabo gasinga mu mmwe. kyembadde njogera Haji kino kyembadde njogera nakirabako n'amaaso gange kanzijeko galubindi. nali nkyasoma nga ndi Bugembe ku Islamic era nali nviira wa mukulu wange gwesi tekikole makulu okubaala bati sijja mwogera linnya mukulu wange gyali nga alina abakyala babiri naye nze nga nviira wa mukyala muto kitundu bakiyita Walukuba East abamanya Ejjinja naye ndi ku mpewo za Dream TV mu myaka gyange teri kagoye kasoka ku mubiri gwa mulamu wange kesamanya kala yaako okategedde nina kalaba ntya ku ssaawa bwezi ti 10-11 nkomyewo ku ssomero ekisenge lwe Lutimbe ebeera Katende sente ze bamulekeranga afubako yali mufubi nnyo okugula akatunda omucungo gukamula naye ng'ayambala akagoye k'ennaku nga 2 oba 3 kekakamula n'akakamulisa akatunda nze nga ndaba mu Lutimbe olunaku lw'obwakomawo kaakati nga olukomawo lwati katandikira baabawo yesa jangu tunyo katunda konze sangala kuba ndabye engeri gye bakoze ekyo gye bakakamuddemu mukulu oyo yeebazanga akatonda n'agamba Allah agabudde Allah ekyengera gwange mukyalo kino lwaki akikola nemmanya Sonko kyagenda nti abantu babeera mu ddiini naye nga balina okwekkiranya okukkiriza kwabwe ng'obwesige buli mu kiri kati ono teyamanya nti Allah agamba nti omuntu abeere ne sharia haki nnya kakati ye haki namba 2 naye takkiriza Qur'an ekyega nti mubeere bameka bana gobayuko bweriyeyo erisinga obungi mu bakyala bana obulamu bw'omwami njamufunza mwe tebannabaloga weddogo eriri mu bakyala ababiri abasukka mu baamu abali erika batugambe mpaasa embayo ngende kubali ku layini batandise embayo ye mwami ng'atunda nnyama jambuzi ewandike nga ye ateekwa nga buli lunaku ateekwa ogigattamu eyembwa doga gwayagala ennyenye naye yayomba n'omukyala we omukyala n'amugamba nti ogira okuliisa abantu embwa namulangira abantu bakoze ebintu bingi wano naye oba wali oluwombo oba wali akanyotunda oba wali wabirya naye gwegamba bugambe mukama mbezawo kale mutabani wa Sejjange yeebala edduwa z'amazzi ga mayiti Pastor Bob Gadi akwebaziza weebale edduwa ez'amazzi ga mayiti ono yanaza ali ku layini tuyita ku noti 7 noti 2 985 985 tugenda kubanga tukufuna gwali ku Impact FM naawe wali ku Dream TV gwasindika message sindika ku noti 7 887 12 5 57 mwebale omulamu ogwo basebo amannya nze Kagame omuprotestant Dream TV ebeewo olw'okulwanirira enzikiriza zonna nejja n'esomesa naye nze nteesa bwe nti ensi efugibwa omubi gwe bayita sitaani ensi efugibwa omubi gwe bayita setaani n'enkola ze
agambye sitaani wano tefugibwa sitaani kale kanfune abali ku layini Lwasa Mayinja kati omufu yatufuga omufu Muhammadi aha yogera tukuwulire ono Nyombi Saalongo Entebbe ensanyusa okuwuliza Saalongo nsaasidde nnyo abaami abaisiraamu abo omukyalo omu yaŋŋamba nti naffe ekifulogesa ate buli omu aba amwagala mwongere okusibuluka n'okunywa obutunda n'ogejja embuto abakazi bajja balaga ekiri mu butunda omwo abankumire bw'obutagejja oba tonywa katunda producer tulage zisa busolo kuba ye haji teyeeyogerera naye zisa busolo alina ekizibu tonywa ku butunda akyanoonya producer mpa zisa busolo akyanoonya sheeka akyanoonya mukyala sheeka anoonya mukyala kuba nabaamu okuba nabo muweeyo eddakiika 2 anoonye omukyala gwayagala ajja kujja mu family matters Lwasa Mayinja ali ku layini mwebale tuweereza gale sebo oyi batugamba oyi mwami yagambye nti ebintu ebiroga bive mu bintu ebikyafu bali nti n'emmungu ezimenya ziva mu mbwa weezaalidde bwe bayoolayoola awo naye lwaki ekikiva ku kira n'enzikiriza eyinza kirwanyisa etya kubanga obulamu bw'omuntu wennyini bamukatyabaga simanyi omulokole nga musumba sibadde atuyambe ku nsonga tuyinza kulwana tutya ku bintu weebityo Lwasa Mayinja wangi terera tukufune bulungi nyabo naye nze kyenteesa ebintu ebina tubibulidde kazambi ge balisa abaami buli kyonna kibakola mu mpombo ekintu kiri kimu bayibuli egamba nti we tulimanya amazima n'amazima galitufuula ab'eddembe ng'omuntu ayagala okuwona kazambi yenna omukyala abeeno omwami abeena omukazi omu era babeere nga bassa kimu tewajja kubeerawo kintu kyonna mukama ababeera omu kale katufuna omulala ab'emukono batulabye Lwasa Mayinja sajja basibulukukira ku butunda Lwasa Mayinja twongere ku ddoboozi ndi bulungi mpa omulala producer Lwasa Mayinja tukutte banaye mbeebaza puroguramu eno etunyumira nnyo saidde n'ekyanja tubagira nnyo enyaba oyo abadde abeebaza omulala Lwasa Mayinja balamusiiza mwebale Kazuba Moses yesebo okuva Embuya Munakawa omanyi ekizibu kye tulina ebyobuwangwa bitabula abantu butategeera byabuwangwa yina alowooza nti okuloga kyabuwangwa ebogera ku mpisa n'enono omuntu alowooza nti oli ogenda okunoga fere ateekwa okugenda ng'ali bukunya ateekwa kutambula ng'adda mabega bwe tutaawula byabuwangwa bwetugamba gino egimu eteeka mu byobuwangwa ebyo si byabuwangwa ebyo mize mibi gya ddogo abantu bajja kubifaako naye kino kintwala ku kintu kya dokita kyebayogerako mu kanisa n'omukulu wa poliisi omwogezi wa poliisi nti oli yagamba nti abamu emisana bapasita ekiro basamize kubanga kyonda ekireesemu dibeeti y'amaanyi naye bwe babagamba nti abantu watuuka oluusi okwekiriranya leka tukkirize nti numukanisa ng'oli agambye mpasasa okwekiriranya ng'omunnaafe oli ow'ekanisa enateete eyamba omusajja sente nti muli olukumpi 5 wagenda okutuukayo ate nga ekanisa asabo naye ngaebisana kanisa naye ekisenge ekimu kyasabo so ekyo kizibu kyansi tuteeka kusaba naye niwogamba nti omusajja omu n'omukazi omu ajja kuloga
omusajja nti aleme kuwasa mulala aleme kwenda abantu bateekwa kukyejja bubwejja tokkiriza kyebeera wogamba tebikola tebijja akola omukazi kale nze mulumba bwe mbuuza nebuuza bwe mba ngenze mu kyaki omusumba ng'ayogera mu bya bayibuli naye nampa ensaano naŋŋamba okuteeka mu bizigo awo mba siroze so omusumba yamuwadde ensaano anti kati oli kituuma yalina otunyonyola abaloga abakola bwe batyo nanti kakati buli kintu kyonna ekitalina njigiriza ya bayibuli ekyo oba oyingidde mu kyebayita Bibiliya mu lulimi oluwarabu oba oloze ogunze mu nzikiriza ebyensaano Yesu tabisomesangako abatume tebabisomesangako. Nze Morini okuva wano e Mayuge obulogo bungi nnyo mu basiraamu wano. Kituufu. Oyagala gisoma? Nti ndaba otunuulinga nti nosomye byange. Nyongerayo producer babiri tuve wano. Ne kakiripo okantegekere kaba katusiibula. Hello. Wanji. Hello. Yes, sebo. Mwe bali kuweereza. Bali kuweereza sebo. Yes, sebo. Ega wansinzidde wano Kasanga. Kusanyukira nnyo empeereza yammwe. Okay. Kale. Mpo mulala yadde asiima mpeereza ayogeza ddembe banne Uganda erimu eddembe banna. Hello. Wanji. Mujebaliko basebo. Kale sebo nawe jebale naye twongere ku ddoboozi. Mujebaliko basebo. Ya amanya gange mpitibwa Wile Ivan. Kale mpoyo abasembayo waliwo wano omukyala Juliet abuuziza Haji ekibuuzo. Bwasembyeyo babuuze Haji ekibuuzo wano. Okay, Haji Juliet akubuuza. Haji ampeeyo abasajja abawalabu abalina abakazi abana. Okay, banji kyeki yakubuuziza kugambye mbuuza Haji ampeeyo abasajja abawalabu oba mbuulirayo abasajja abawalabu abalina abakazi abana. 12 abalina kati wetwogere. Juliet yakubuuza sinze ate njali nituuse ekibuuzo kye. Mukyala Juliet mu mpisa z'abakazi abawarabu balina obujja obutagambika era omusajja we bw'aba awasizza omukazi ateekwa okuba nga yamutwala wala neyefuulanga ng'ayina ki alinayo emirimu era abawarabu abasinga tebabeera waawaka ne bwobuuza bakadaama bajja kukubuulira ateekwa kubeerawo omu kubanga abakyala babujja nnyo n'abasajja nabo balina omujja buli lwatambula ne mukazi we wonna anti kati oyo atambula ne mukazi we ab'omu naye abasinga tebabeerawo n'abeera ne mu kibuga eri Sharja alinayo omukyala nene Madina alinayo omukyala kati bo bwe bakola. So abaawano bo tebalina bujja nnyo bamugatta abanna abataano. Abaawano omusajja ayinza n'okuteeka abakyala bana mu nju emu oba mu ruumu emu. Nyina bwe baŋŋambye embalala ye yabateeka mu nnyumba emu bonna basatu. Kale tujja kutandikira awo temunoze eddagala lwaki kubanga ono atugambye okwekkirira nnyo Omukatuliki muganya okunnyikiza abantu mu ddiini y'Obukatuliki mwe mubasomera temubakkiriza kusoma. Yesu yamala ne Yuda emyaka 3 neki naye yali mubbi bonna baali babbi omu yekka yali anti nabana Abakatuliki enzikiriza oba eddiini ebuuliddwa naye amasabo tugasangamu obwenzi loogi zijjuza omwenge gunywebwa
bayibuli ekugaana wakati onywankako olwo katonotono ebintu bingi nnyo ebigaanibwa kyebabagaana kyebakola naye mulina kitunuulira nti mmwe aba-Seventh Day n'abalokole abagaana abantu bano bw'oba balabanga mu bye mukola muba musuubira tubayigiriza naye abantu bajeemu bano badde beegaana nti ki ebwakano akaggalanda simanya gundi abantu bajeemu olaba ne Yesu kennyini bwe yatuuka ku mukazi omwenzi yagamba abafalisaayo nandibadde dini kungulu ebeerako naye okukiriza kwomunda naye Yesu era abafalisaayo ayo kikyo ssebo saagala obwayirize mukola mulimu ki